zina kwangasiriza amalwaliro gammwe. Nachogeddeko nga launching a manifesto era njagala nti mu gavumenti yaffe baminisita tugenda basa tebagenda kuba bano more than 80 ministers aba Museveni, tugenda kubeera ne baminisita 20. Ate baminisita abo bagenda kubeera tebonoona sente za muwa musolo, bagenda kubeera bakozi bammwe. Ba RDC tebagenda kubeerawo, ba RCC tebagenda kubeerawo kubanga mulonda abakulembeze. RDC ne RCC tawuliriza abantu. Bosi weye Museveni mu bukulembeze obupya, bosi wa politician yenna number 1 agenda kubeera abantu baweereza. Mugenda kubeera nga mmwe ba master, ng'abantu bemuwa obululu be bakozi bammwe. Era bw'akola obubi nga mumugoba mu kalulu nga muleeta omulala. Togenda kuddamu kusanga bano ba MP bano nti kakati nze nkolagana ne regimu, kati nze Kalangwa nze mbabbira ettaka, kati nze Muyaye nze nkuba abantu emiggo ne lwakubanga nkolagana ne gavumenti bamperidika. Ebyo tebigenda kubeerawo. Lwaki omuntu atambula n'emmundu wabbye eki? Wakoze musango ki? Omuntu gwabakumise emmundu, kitegeeza ati abantu baweereza. Tuli wano obwavu buyitiridde, naye ng'obwavu obwo muli bavubuka bato, muli bavubuka abaagala okukola naye n'emirimu bagibalemesezza. Buli wempise bantegeeza nti si eyo gye mbeera, naye wano mu Busoga abaana bonna babagoba ku nnyanja, ennyanja baziwamba. Njagala obbasuubiza nti nakangana akamala okulayira bwe nti executive order esooka egenda kubeera yakugoba amagye ku nnyanja, ennyanja tuziddize bannansi. Abantu ababagulako ebikajjo byammwe mubagambe babigula akasembayo. Mubabuulire nti economy tugenda giddiza bannansi. Mubabuulire nti bannansi be bagenda okusalawo ebbeeyi y'ebirime byabwe. Mubabuulire nti gavumenti empya egenda kumakinga sure esupportinga abantu. Nze gye nakulira naye waffe Gomba amaka gonna agaalimanga ebikajjo baabeeranga n'ejjagale nga mutunda sukaali ggulu temutunda bikajjo. Ng'ebikajjo musobola biprocesinga nga family, ne mutunda sukaali ggulu, ne mutunda fertilizers, ne mutunda n'ebirala. Mwe temuyina kubeera nga mutunda raw materials. By now singa gavumenti yaffe ekulaakulana, sukaali yandibadde takolebwa bagwira bokka. Walina okubeerawo competition, ne bannansi balina okubeera part of the economy. Okumala ebbanga ddene bazenga babagamba nti economy yaffe ekula, ebyenfuna byaffe bikula, naye bw'otuuka mu bantu ng'ebyenfuna tebiriimu, ebyenfuna byabagwira. Tugenda baddiza ebyenfuna byammwe nga bannansi. Baganda bange ne kino kankibagambe, bajja wano ne babagamba nti amalwaliro tegaliimu ddagala. Bobi Wine abasuubiza nti agenda kussa eddagala malwaliro, abasuubiza nti bagenda bajjanjabira bwerere, abasuubiza nti abaana bammwe bagenda kusomera bwerere. Sente zigenda kubeerawa? Sente zigenda kubawa? Sente weeziri, sente weeziri. Gamba muno nti sente weeziri tofaayo baba. Mukobe nti sente weeziri tofaayo baba. Sente diriwo tojali baba. Sente diriwo, diriwa. Mwalabye nti Museveni okwagala okola campaign kubanga abantu bamukoowa. Abalimbalimba n'aleeta biprogramu nga programu gye yayita parish development model. Bameka mu myaka 5 egiyise abafunye mu parish development. Sente ezo baziwa bantu baabo bokka ate nazo babbanzibe 1 trillion shillings. Ezo sente nga tetunakwata na ku budget nda tuli mu kutereeza zino ze babba. Kugambe PDM bateekawo 1 trillion shillings. Naye abaana ba mu university tebasoma. Kambawe example eno. Abantu
tuuliziganye omuntu gw'owulira ng'awoggana nga mbawa message eno omanyi oyo ayitayagala muwulire. We are very serious. Bino byendi mbagamba tugenda kukyusa ensi yaffe. Gwe atali ready kubeera mu Uganda mpya wabuze. Tetuli mu bya ddala. Baganda bange omuzadde bw'abanga abona mu secondary n'aweerera omwana we, omuzadde talina kuweerera mwana we mu nursery, talina kuweerera mwana we mu university. Atya already bapasinga ekyokubeera nti abaana basomera bwerere. Ekyenjawulo kitugenda okukola nti ffe mu mulembe gwaffe abaana bagenda kusomera bwerere 100% kuva ku nursery paka P7. Ate nga sigenda bagenze kusomera kuzanya, wabula abasomesa bagenda kubeerayo nga basomesa. Olunaku lwa leero mpise Busoga bonna nga bandipootingira nti abaana bamaze weeks 3 tebannaba kuddayo ku ssomero. Lwaki? Kubanga abasomesa beekyanze. Lwaki abasomesa beekyanze? Abasomesa tebasasulwa. Naye lwe basasudde abasomesa abaana tebana kyakulya. Kamba buli kino tusookera ku basomesa. Abasomesa bonna oba wa primary, oba wa secondary, oba somesa sciences, oba somesa arts, bonna omusaala tugenda gulinyisa. Nga basasulwa bulungi ate nga basasulwa mu budde. Tekigenda komaawo abaana bammwe bwe banaaba bagenza okusoma bano baana baggwanga. Twakola bategeeza nti omwana ne bw'oba omuzadde okusookera ddala lijja kubateeka bw'ozaala omwana olina omutwala ku ssomero kuba gavumenti ejyamusasulira. Bwe tukusanga ng'omwana tomututte ku ssomero gujja kuba musango. Kati naawe otandika okubuuza gavumenti nti omwana agenda kulya ki, nakyo kankiddemu. Gavumenti ejja kumakinga sure nti oli alya ekyokulya ku break ekigenda mu obulamu. Kitya si kinene nnyo. Omwana ku break yeetaaga n'anywa ekikopo ky'obuugi nga mulimu amata, n'alya n'eggi limu, one egg. Eggi limu bwe liti. Kigenda kola ki? Kigenda kwagaza abaana okusoma. N'omwana tandigenze kusoma ajja agenda ku ssomero kubanga wali eggi lyagenda okulya. Naye ligenda kolebwa liti eryo. Bannange tulina abalimi bangi nnyo. Abalima kasooli n'agula ensigo nga giguze ssente nnyingi, naye ate bw'atuuka okutunda ssente n'atunda kasooli ku ssente ntono kuba gavumenti tebalansize katale, tebalansize miwendo. Kambabulire gavumenti bwe beetaddewo enkola eyo n'egamba abalimi ba kasooli mwenna mu Busoga mugenda kuliisa abaana baffe emmere akawunga, mugenda nabaliisa obuugi, mugenda nabanywesa obuugi. Abalunzi b'enkoko mugenda kubeera n'akatale kuba amagi gammwe gonna abaana bammwe be bagenda okugalya ku ssomero nga gavumenti yeesasula. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza ebyenjigiriza bigenda kuba birungi, n'ebyobulimi n'obulunzi nga birungi, n'ennyingiza nga nnungi. Awo wabi kaakati gwe omuntu w'e Busoga ewa bulijjo ogenda otobe mu bikajjo byo, kuba ebikajjo tugenda kuba tubibaddiza. Bwe baagoba mu bibali muli kujja kuwirayo ebisenyi byammwe kubanga 50% of Busoga land eri mu bibali. Tujja kubayigiriza buyigiriza engeri gye musobola okukozesa ebibali byammwe naye mu ngeri ekuuma obutonde musobole obibenefitingamu. Kati akasente k'onooba osurvivingirako ng'osobola okusomesa omwana n'ayita mu secondary bw'atuuka ku university bw'abanga mugeze ng'asomye bulungi, okusoma kwonna kwa bwereere mu university. Mbuuza kitya? Nze kennyini nasomera ku government sponsorship kubanga nali mugezi, naye munnange baakijjawo. Lawyer ne bw'oba mugezi otya tosobola kusomera ku ssente za gavumenti. Artist ne bw'oba mugezi otya tosobola kusomera ku ssente za gavumenti. Nsonga ki gye bakugamba ti Makerere for example, bw'otuuka e Makerere bagamba omanyi university tulina okulaninga university twetaaga budget. Bano abaana be tubasolooza tuition fee tubasolooza mu billion 8 ze zirulaninga university. Billion 8 kwata ku ssente za PDM trillion number teziwera wadde 10%. Bojjako billion 8 noziwa Makerere n'ogamba sagala kuwulira mwana mugezi asasula ssente Makerere, wasigalawo billion 9.2. Muntegeera kye ngamba? 9.2 billion 9.2 ze zisigalawo. Kakati ezo ssente za PDM jako half 500 billion ziteeke mu zi university zonna.
otekeo order nga president oba university eri Bugema nga ya government oba university eri Wanga ya government abaana bonna bagenda kusomera bwerere kati ate abaana tebagenda kusoma nga tewali mirimu emirimu government yennyini bwebesazeewo ekikola neteekawo emirimu nete baagala mufune emirimu kuba temulina gaggawala bwe munaagaggawala mujja kuba temufugika so twagala ekyo kikyuke. We want a brand new Uganda ng'abaana basoma naye nga tebalina genda kola bwakadaama. Temugenda ku mulembe gwaffe kuddamu kisanga ng'omwana graduatinze mu university najja ate n'atandika kuvuga boda ku stage. Togenda kusanga ba doctor ba engineer ba lawyer ng'ate bagenze kukola bwakadaama. Ate n'abo abali ebweru w'eggwanga nabo tujja balowoozaako. Abantu bafa bali mu diaspora betujerega nti Kadaama Sekadaama abali e Buwalabu abali e Europe abali America aba abantu baleta sente nyingi nnyo mu Uganda beba investor number kuba baleta $2 billion naye abaana baffe bagendeeyo n'akomawo nti bamuggyemu ensigo n'akomawo nti bamurepinze n'akomawo nti bamutuusizaako obulabe. Embase zaffe zonna zizanya byabufuzi na kumakinga sure government eri mu buyinza esigala mu buyinza teziguma bannayuganda. Ekyo kigenda kukyuka. Ekoti yakiyisa emyaka 5 egyayita ti bannayuganda abali ebweru wa Uganda ne bannayuganda abali mu kkomera balina eddembe okwenyigira mu ngeri Uganda gyetambula n'okulonda baagano kiteekawo kuba bali mawanga agakulaakulana tebasobola kulonda gavumenti efaanana ng'eno eya Museveni so yabalemesa okulonda. Njagala obbasuubiza nti mugenda kusobola okulonda mwenna abatulaba baganda baffe. Tugenda kubeeranga aba Nigeria botuuka na ba Nigeria bamanyiddwa mu abatambuddeko e Bulaaya ogenda China genda America genda England genda Europe genda everywhere aba Nigeria government yabwe bavaako. Government yaffe egenda kugoberera mu Uganda yonna gy'ogenda oba ogenze kolera Colombia oba ogenze kolera China oba ogenze kolera Buwalabu kasitoba ng'olina passport ya mu Uganda ogenda kubeera special era ogenda kubeera protected by the government. So njagala bannayuganda mwenna bw'oba okola okole bw'oba olwane nga yeyo Uganda gy'oyagala okutuukamu. Eno Uganda y'abantu batono nnyo muyina ebirooto mubeera ku TikTok n'olaba abaana abali e Nairobi ab'emyaka gyo n'olaba abaana abali e South Africa ab'emyaka gyo n'olaba abaana abali mu mawanga nga Tanzania nga Rwanda ab'emyaka gyo. Zino ensi tezirina bya bugagga bya mu ttaka tulina buli kya bugagga tulina gold deposit esinga obunene mu nsi yonna gye baazudde tulina amafuta tulina uranium tulina byonna ebyo ebyobugagga eby'omu ttaka bigenda kuba bidevelopinga Uganda. Kati ate mu abaana b'e Busoga lina ettaka ggimu buli kintu kyonna kidda wano e Busoga muli bato muli bakozi muli bagezi. Tetulina ekirowoozo titwagala tukole kye bayita devolution. Twagala tuze obuyinza mu bitundu ebyo ebyenjawulo n'ebitundu ebyo bisobole okwekulaakulanya. Tewali nsonga lwaki tulina capital city emu yokka mu Uganda. Tusobola okubeera ne 4 regional capital cities wakiri ne tuzitandikako mu kisanja ekijja kye tugenda okutandika nga tuli mu bukulembeze. Ekyo kisobokera ddala. Abatanzania Abachina balina Dar es Salaam balina Dodoma. Abakenya bagina balina Nairobi balina Mombasa balina Zinakuru. Nigeria bazina balina zi Dodoma balina zi Lagos balina za Abuja n'ezirala. Wano mu Uganda tusobola okubeera n'ebibuga ebyenjawulo nti Kampala kale commercial capital oba administrative capital. Lwaki wano e Busoga tetuyinaawo industrial capital? Amasannyalaze bagakolera wano naye lwaki mpita kutoka ng'ennyumba ezisinga tezirina amasannyalaze? Kisoboka kikyaffe abasuubuza amawanga amalala amasannyalaze. Uniti y'amasannyalaze n'eba ku nnusu 10. Uniti y'amasannyalaze lwaki babulidde mu manifesto yaffe tekisookerwako kugisa ku 5 ate nga tujja kukola n'ekisoboka okulaba nga tugikendereza ddala. Mu nsi engagga bweti ezo ensi ez'Ebuwalabu n'ensi endala amazzi bagafiltaringa bufiltarinzi ne bafuna amazzi ag'okunywa naye abantu baabwe balina amazzi olova. Ffe ensi eno Katonda gye yawa obugagga bweti abantu basobola batya okuba nga banywa amazzi nga bagasena mu bibali
basobola batyo kubanga banywa amazzi ge gamu n'ente. Ekyo kigenda koma, tugenda ku making sure tituteeka water filtering and purifying plants buli wamu okumaking sure nti buli Uganda atuukako amazzi amayonjo ate ku ssente ntono nnyo. Mu manifesto yaffe twabagambye nti ekidomola ky'amazzi ekya liita 2 gavumenti egenda kuteekawo policy ng'ekidomola ky'amazzi kigula nusu 10 nga mu nusu 10 ofuna ebidomola 10. Kisoboka ekyo. Bino byembagamba siroota, bino byembagamba bya ddala. Njagala okuba akafaananyi mu myaka 3 nga luno oluguudo koolaasi kubeeri kumalayo. Muli bato, muli bakozi, muli bayiiya. Luno oluguudo singa lwa koolaasi singa osanga bu bizinesi bungi. Tebwetaaga gavumenti yeetaaga kukola kintu kinene nnyo. Abantu bakolera oluguudo, abantu bateekerewo amasannyalaze. Ojja kwesanga nga n'obulwaliro babwetereddewo, nga bizinesi bazeetereddewo, nga washing bay bazeetereddewo, nga petrol station bazeetereddewo. Naye government policies eziremesa enkulaakulana noba nga tokyayagalana kudda wammwe kuba emmotoka gy'olina ejja kufa ng'ovuga ng'odde wammwe. Ekyo tekigenda kubeerawo baganda bange. Abaana mukola nnyo naye okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi omuvubuka agenze Dubai n'okola oba agenze Bulaaya n'okola okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi wano ate gavumenti olina ogiguliramu emmotoka endala. N'oleta emaaliyo nga bakugeresa omusolo mulala ng'osubula bwadde otika ne bakugereka omusolo mulala naye ate bw'otikula ne bagukubisaamu emirundi 2. Ekyo tekigenda kuddamu kubeerawo. Tugenda kubeera ne gavumenti ng'esapootinga abantu. Gavumenti ereetera abantu okugaggawala. Mugenda mu gavumenti yakugaggawala nga buli kimu kikolebwa ku lwammwe. Baganda bange kisoboka kino. Bingi nnyo bye tupulaninga okukola bwe ntandika obyogerako kati. Tuyinza n'okusulawo. Twayogedde ku ddembe ly'obuntu. Lwe naafuuka pulezidenti kyensooka okukola mukimanyi. Ngenda kusooka kumenyaamenya buyinza bwa pulezidenti. Pulezidenti talina kubeera Katonda. Pulezidenti alina kubeera muweereza w'abantu. Bw'oba oyagala obeere pulezidenti neerakola ebyaka by'abantu bakwagale. Temugenda kufugibwa mundu wano. Amagye ne security tebigenda kuba bikuuma abantu nga tebibonyaabonya bantu. Tugenda kuzzaawo ekkomo ku bisanja n'ekkomo ku myaka. Ekooti abalamuzi, saabalamuzi n'abalamuzi bonna pulezidenti ajja kuba si abalonda. No, wajja kubeerawo akakiiko akalonda abalamuzi nga naawe pulezidenti bobba akalulu ne bakuloopa nga gusobola okusinga. Eyo ye Uganda gye twagala. Twagala abakulembeze nga bwe tujja gye muli nga tubasuubiza ebintu ate nga tubatya nnyo kubanga muyinza okutugoba muyinza okutuvootinga out. Ekyo kye twagala baganda bange ate nga kisoboka. So bwe tujja wano okubasaba obululu tetubasaba bululu tugendeko mu buyinza naffe. Nedda tubasaba obululu mutuwe omukisa tukole kye bayita transformation eyali neggwanga. Anange mugenda okunyumirwa Uganda. Mugenda okunyumirwa Uganda ekirungi muli bato. N'ekino okukikola tulina okuba nga twegasse ffenna. Tulina omukisa tuli bangi. Tulina omukisa mwenna muli bagezi. Tulina omukisa mwenna amaaso gaguddewo. Njagala okubasaba baganda bange temukkiriza muntu yenna bamala mu maanyi. Bamaze emyaka 5 nga bagezaako bakombiisinga nti okulonda tekugasa. Okulonda bwe kuba tekugasa lwaki mutwetolooza amagye tugende tupoloota bakalulu mu kitegeere. So njagala okubasaba bino byonna tubibasuubiza n'ebirala bingi nnyo ne tugenda bituukako tutya. Step number 1 mubeere n'okukkiriza mwekiririzeemu. Abali wano mubeere n'okukkiriza temuggwamu maanyi. Mukkirize nti kisoboka. Era genda togakkiriza bukkiriza kisoboka wabula buli omu yeenyigire mu eno mission. Mbasaba buli omu ali wano afuuke agent. Tandikira mu nnyumba yammwe waka. Muzeeyi wo bwe baabuzaabuza ne bamugamba muzeeyi twebaka kutulo mugambe muzeeyi kati twazuukuse ffe guno mulembe gwaffe si gwakwebaka. Mukole nti muzeeyi ffe tumoga obwire ti wakulambaala. Tandikira mu nnyumba yo
giveemu ogambe buli mukwano gwo yenna amanye kye tuliko. Ate naddala abavubuka buli alina essimu gikozese. Esimu eyo bw'osangako like emu oba view emu kitegeeza wali omuntu omulala alabye obubaka bwo. Bw'osangako view 2 oba view 10 manya wali abantu 10 abalabye obubaka bwo. Bw'osangako view 10 kimanye nti nno olaze abantu 10. Kati wano we tuli ensi yonna etulaba. Eno generation yaffe tutandike nga twekyusa ffe kennyini. Tomala budde mu gino emyezi 3 mweno campaign season. Tomala budde mbono yakwanya ono yalombye n'ono. That is nonsense. Mubere ku focus ya gwanga lyammwe. Baganda bange singa tubeera wamu tusobola okukyusa ensi yaffe eno nga tebategedde na bwe tulikyusa. Bayagala nnyo tukole fujjo kuba banoonya batutira ne Katonda tuwa omukisa. Bakoze ensobi ne bannominate nga bagenda kiwulira. So mbasaba baganda bange mwenna mwebenda bakati ne